Kyasuula mukwano gwange twali tuyimba naye nze nkwata Mirembe Simon tugenda naye ku Mama FM nze musosa ne mu studio nze nga nyimba naye yasookera akayimba akagamba ekisakyo nga kingi okwagala ko nga kungi nga nze sooka okugenda okuyimba awantu ne ngamba nino omuyimbi gwembise naye naye bwe yayimba yakayimba sokooleke nga gwosooka okuyimba bw'omala n'ogamba abantu banna gwe nayise naye nga gwayise naye olwo yaani mu biseera Mirembe Simon Mirembe Simon Kasalini yayimba olimba nalimanyi mukama bakolere mulere babani nedda yali atambula nakayimba nga nakayimba kamu nga kingi okwagala ku nga kungi naye omwana bwe yayimba olimbo nalabanga buli mwamukubira mu ngalo nalabanga Kisansa efuuse ekizibu nalabanga Kampala efuuse ekizibu ndwamba muyita nagamba kiwedde nze yatambulanga naye namusabako ne collabo nga njagala kuyimbako naye nagamba nga sikiwulira Masaaba nga sikiwulira ekyo njakuddamu nga mukama ayogedde yayita emyaka eki buli olimba lwe yasaako lumbuulire lwali oluliwo talinayo nyimba ndala lumbuulire olutambudde nga nandimanyi osuubirayo okudde alinayo maama aliwa musabe busika omukwano gwa nnyabo musabe busika ono bamulina musabe ntegeeza olimba lwofulumya alinayo oluyimba lwe bayita amafuta ajazimba nnyo naye addewo wali we yali kyentegeeza ne bwayimba enyimba nezijula ekidomola eki tezigenda kubeera nga byoluyimba kali mu bufunze Simon Mirembe yagwa yaserengerera otegeeza te okuserengerera okusebengerera oba nti okusebengerera kuba kuggwawo yaserengerera yakkirira ate bwagwe wanze abandi ku ttaka yakkirira kubanga kyeŋŋamba nti yaserengerera bakyamuyita kwibutu naye n'ayimbayo naye si bonna aba bamutegeera naye luli oluyimba lwali lumuyisa n'abantu abatamumanyi luyimba ki nalimanyi nalimanyi nga n'abasiraamu baagala nalimanyi baadiventi baagala nalimanyi n'atagendangako mukyakya ayagala nalimanyi nakakati akyaluyimba nakale akyaluyimba kati waliwo oluyimba lusobola kusinga asobola odukola ayinayo amafuta bugemba ayimbye enyimba meka nga buli lwayimba lukwatayo omanye ekikyamukuumiramu